Ssaabasajja gusiize. Mu Maachi wa 2010 omuliro n'okutuusa olwaliro ogutategerekeka nga kwe gwava gwakwata amasiro g'e Kasubi omuterekebwa Abassekabaka ba Buganda ne gabengeya. When the incident took place, the scene was not protected and it was not cordoned off. If there is any other parallel investigation or any other group team which is investigating, we will be very happy if they have any useful information and share it with us. Embeera eno yali yakazigizigi era yakusigala mu byafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda emirembe n'emirembe. In fact, why I rushed here, they were telling me there was some commotion. Wansi w'obukulembeze bwa Katikkiro wa Buganda eyaliko ebiseera ebyo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi, enteekateeka ez'okugazzaawo zatandika okubagibwa era omulimu ne guggyibwako akawuuwo mu May wa 2014 nga wakayita emyaka 4 nga gayidde. Ono yakwasiddwa omulimu gw'okuzimba. Kakati kyagenda okusookerako nga n'emikolo egy'obuwangwa bwe kigenda mu maaso kwe kwebunguluza ekitundu kino. Pius Mugalaasi agenda okwetolooza ekitundu kino n'olukomera. Omulimu guno kumpi gukulungudde emyaka 12 nga gukwajja era olwaliro Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza Obuganda ng'omulimu guno bwe guwedde. Ekituleese wano olwaleero kwe kulangirira eri Obuganda nti omulimu gw'okuzzaawo muzibe wa Zaalampanga guwedde leero nga 12 Desemba 2025. Katikkiro ategeezezza nti okulwawo kw'omulimu guno kivudde ku misoso emingi egibadde gyetaagisa okuli egy'obuwangwa n'ennono ssaako n'ebbula ly'ensimbi kubanga Obwakabaka bubadde bulina emirimu emirala egirina okukolebwako ate nga nagyo gyetaagisa ssente nnyingi. Ng'okuzimba ekizimbe Masengere, ng'okuzimba ebizimbe mu masaza ag'enjawulo. Oyinza okugenda e Kasangati n'olaba ennyumba eyitibwa Ow'Embuya, bw'ogenda e Makindi olaba Ndiwulira n'ebifo ebirala bizimbiddwamu ennyumba. Amalwaliro mwalaba nga Nnaalinnya Kagere aggulawo eddwaliro, Emityana n'amalala gazimbibwa, ebizimbe mu masomero g'Obwakabaka. Ayogedde ne ku kusoomozebwa okulala okwaliwo ng'okuzzaawo amasiro gano kutandika nga muno mwalimu n'okukubagana empawa ku nnono eyali eteekeddwa okugobererwa kubanga ebintu ebimu byali byakugereesebwa bugereesebwa, wabula ategeezezza nti bafubye okugoberera ennono yonna eyakkiriziganyizibwako. Nali kyenjenfuka Katikkiro omukyala n'ajja mu kakkalabizo lyange mu Bulange, yajja yeesansabaga n'abawandiisi ne badduka n'agamba akongojja Bakabaka babiri, Ssuuna owookubiri ne Muteesa olubereberye, nti era bamutumye ajje ewa Katikkiro wa Kabaka Mutebi amulungamye ku ngeri y'okuzzaawo amasiro. Namubuuza nti amasiro gagenda okujja wali okimanyi nti Buganda yali erina Katikkiro? Nti ye n'amuŋŋamba yowe Ffumbe John Baptist Walusimbi. Ne mugamba Bakabaka lwaki tebaakutuma ogenda omulabule nti amasiro gagenda kwokebwa? Bwe namubuuza ekyo n'akolola. Era ne mugamba nti genda obagambe nti Katikkiro wa Kabaka Mutebi ayagala muddemu ekibuuzo ekyo. Bwe banaakyanukula okomewo onnuŋŋamye siddangayo kumulaba. Nga tannaba kwogera bino asoose kuweera mu maaso g'Abassekabaka ba Buganda n'okubanjulira obweyamo bwe yasuubiza Obuganda mu kuzzaawo amasiro gano. Nasuubiza nga ndi n'ekibinja Kabaka Mutebi owookubiri kye yankwasa n'abantu bazzankwasa okumaliriza omulimu guno era guwedde. Katikkiro ategeezezza nti omulimu guwemmensa obuwumbi bw'ensimbi za kuno 13 nga ssente zino zivudde mu nsonda ez'enjawulo okuli abantu ba Buganda, bannamikago ssaako n'okuva mu gavumenti eya wakati.